Inside Story Uganda, real source of political updates. Biki yake inokwekubira ki? Akaji. Musajja omu yalaba kikokoloki bakiyita bati. Ekiyenje kizaalibwa kyeru. Nekiyinza okumala olunaku lulamba nga kiswekinga amagulu gaakyo. Kakati omusajja yakikwatirwa ekisa. Nakiswekinga amagulu. Kyafa. Yakiyambako. Kyafa. This is what government has done. Bana abakyala tulina kye tuyita stillbirth. Nti omwana yafudde ayita amagulu ga maama we. Still maama we yakustiringa. Bano bannakakyava omulembe guno bo bagenda ne babasala badde mangu ku mulimu. Bati omwana gwe basaze mu nnyina n'omwana ayise mu magulu ga nnyina tebafaanagana. Lwaki bano? Anti kita stiru. Kulwana. Stiringi. Omwana ono kiba kireebereebe kiti kigira kiti. Mu magulu ga nnyina mwalina okuyita abeere stilled. Stiru. Sikubba stiru. Metalizing. Akati gavumenti kasale abavubuka yabakubira akajji. Nedira akakoko. Ne bagayambako okwasa. We byafiira. Ze bankubye emyaka 10. Naye sivaawo. Why? Sikulirangako ku spoon feed. Kubyabwerera. I'm strategist. Onkuba wano nenkuba wano. Tewali muntu yalidde poliisi y'abasajja bano abayina amaanyi mu gavumenti n'awangaala emyaka 10. Era nti abantu bagenda kutwala ewa Museveni kucapa oluyi. Why? I worked with Museveni for 14 years at Close Range. Gontwalayo. Agontwalayo tamanyi. Nango ntreding nga bakusasira. Bakusase bali tebamumanyi. I worked with him at Close Range. Travel na mu meeting tukola tutya. Kati jangwe wange mu benyondo mutwe. Kubango yakala kontredingiramu. Akutwala wa mukulu. So that's how for Abaganda tulina engero zaffe. Omuganda akugamba nti omuko omwavu amera amayembe. Omanyi nazaala otomuvaako mabega. Waswinginga akabina. Ne bw'ogamba omukazi onomugamba nti nnyo kakusinga obulungi. Oba owemudde omuli w'embuzi. Where did you see my mother-in-law? Your mother-in-law. Mu culture yaffe omuganda talaba ku nazaalawo. Ne bw'abanga muwala agenda kufumbirwa. Nazaalawo aba yeekwesa mu luggi. Abeera mu kadirisa. Tavaayo. Anti yalina experience. Akimanyi omwana ye abalenzi baba n'amaddu. Twambala kanzu. Ayinza okupima n'aga nti onajja kutta omwana wange. Kyekitwambaze kanzu obeere mulinga weebisse maama alembe kupima. Era ffe mu Baganda omusajja tasobola kugenda ku buko na ssaati ya mikono mimbi. Lwaki? Aba abajereka. Anti okuva wano n'okutuuka wano ayina experience ategeera ky'olinawo. Ekyolinawo. Emikono gino. Kakati omuko omwavu amera amayembe lwaki? Tosingana na nazaalawo. Nefe ab'ennaku zino. Ffe baluma benzi temuli buko tutambula nabo. Ne hago gimuwa mu hago Muganda tagikuwa. No. Era naza omuntu atasa. Ebintu byamanya ebitalina buko esente ne mmoto. Kankobuli nazaalawo ye muntu omugwagwa gwakwata. Nazaalawo bamukumuko amukwata. Aga nti abaana ngenze tanyega. Bwamukwata? Tayogera kintu kyonna agamba bannaye kankomewo. Ate nga agasajja kati ngaba abatamiivu ayagala ate omwana n'ennyina. So okugamba nti omuko omwavu amera amayembe, it was intended to encourage Baganda youth to work. It's very embarrassing. Omuko omwavu yayasa enkumulumbe akanya kugulu. Omuko omwavu akanya kugulu. Okugulu omanyi kye kitegeeza?
kwa mirundi ebiri okwasa enkumulumba okukola emikolo n'okukanya okugulu n'amapenzi n'okukanya emirundi bavuma bwavu. Omuganda yatya obwavu musolo, obwavu mpologoma oterwa nakekulya, obwavu lwoya lwa munyindo weka. There is no proverb I've seen in Buganda that stresses nga bakuwadde. And I've been in a situation. Nkubulidde Muganda tasaba. Era gwe kyovola abantu nabagamba nti entebe y'omugagga esiiwuka wasemba wano. Kuba buli asaba akunukkiriza. Owa ddiiru yagibukaalamu. Obwavu ne laava ebyalaavu bikolebwa mukaama. Tewali asaba laavu kazindaalo. Omuganda asaba wa munywanyi we. Obanga oyina like me, I've relied on my friends. I help when they are in danger. When you see me ringing you, kitegeeza nakye nalikoleddeko. But I cannot just find somebody ngoba mu kibuga. How? Kakati gavumenti okusuubiza ssente zino yeeyo noonya abavubuka. Ffe mu balunzi b'ente tukiyita kusumbuusa. Okusumbuusa kitegeeza nti ente ezo nga zifudde ekyeya abalunzi banno bakuwa oddewo. Osumbuusa kutuyita kusumbuusa. Oddewo naye olina okuba nga obadde olina. Tebakuwanga tobadde. Kakati zo ssente zaabwe ze bayiwa zonna simanyi myoga simanyi biki singa zaali concentrated on one. Waliwo abavubuka abeekoledde ebintu byabwe. Ng'omuvuka kyayagala alimye obutunda bwe ayagala ki? A cooperative society eyaabwe tuwe eddagala kubanga from planting okutuuka ku good harvesting alyaki? Aba alyaki? Mwemoza alunda embizzi aziriise eki? So ebintu bibiri disoriented. Teri government eyingizizza ssente mu bantu like this government. Singa ssente za Museveni zaali mu society mu bantu singa tulina inflation ekitegeeza tezituukayo bazibba. Simple. Omuntu yasoma economics akimanyi si ssente bwe zibeera ennyingi mu bantu singa kiro ya sukaali yali egula emitwalo emeka by this time olwa ssente ennyingi eziri mu society teziriyo ssente ze babbanzi be kati olwo we must reorient. Zawandika akatabo kange how to solve youth unemployment in Uganda. Tukole tutya? Bino bye bakola bifu panado gumutunuulire katwagala twikime lwaki bakusaasira abantu bonna b'amayinja abayimbye ennyimba ne bakola ebintu bwe bajja mu NRM bagwa. It means abavubuka abeekolera emirimu gyabwe abatema empuuta abakola tebaagala gavumenti because they feel it in their pockets. Abawagizi baabwe tebaagala. Abali mu butale abali luddawa bawulira gavumenti mu life yaabwe tebajagala. Oba abantu no abalina ssente b'opposition. Why? Bo tebali ku issue ya gavumenti. Nti minisita bamututte emisinde nti lwaki abavuka baagala ssente. Bo bwene bamutwala emisinde nti abavuka baagala ssente. Abanuupu yabatraininga nti ffe tulwana bulwanyi tetulina ate nga mugagga. Kyobola nti ebivulu bijjuddemu baki b'opposition. Abavuka bagenda mu bivulu. Waliwo omukazi gwe nalaba mu Bukeddo. Ti omukazi bamukwatidde mu ddubi nti agenza okuwuga. Bagenda okumwogerako ng'atunda myera kajjansi. Yagenda mu ddubi. Anti ye atunda emyera gye. Gala y'abeNRM bakusasira baani. Museveni bwe baba tabateereddemu ssente abantu tebajja. This is why Lutalo is a unique case. Lutalo talina politics. Yasalawo kuyimba muziki gye kusanyusa abantu. Banne tebakitegeera nti if you change olina okustudyinga oyimirira ku ki. Abaganda baga nti gwogalirako gwogaseera. Omusajja oyina omwana we
akuwalwa mwana we kati ate owaba baba tali babe. You must understand what makes you. Bana abayimbi balowoleza mu short term ne balaga mwenaleemu nga tebategedde entertainment industry eyimiridde ku ki. Bw'osoma psychology bakubuulira once you see the entertainment industry booming in your country, no, people are going through economic hardships. Bujiji nzire ba comedian ne basesa abantu bujiji kangende nkole ki instead of swallowing pain killers okwerabira ku bizibu byange kangende ko comedian nseke ekyo tekitegeeza economic development. No, your people bali mu bujiji. The moment in psychology you see in your country the entertainment industry booming, it means your people are going through economic hardships. Ebirala byonna baabirekayo bannange seminti sobola mugula n'okusekako kangende nkole ki nesekeremuko life gyendimu to forget life, others resort to drinking. That's why nti every Congolese is a singer. Why? Ababirigi babayisa bubi. Omubirigi asoloza omusolo bwe yakusanga nga toyina musolo ng'akutemako ekibatu ky'omukono. Yes, the Congolese were tortured. As a result, they resorted to music. Kyala Congo tesobola kutereera. Abamanyi okusala emibali bakuba emundu. Bawoza muzali nganga. Yes. Ati mu butu ye yabagamba bayizeri bamugamba tukutendekere ejje ly'amaanyi naga nti bajja kumpamba muntendekere bankuuma jakwesanga bamercenaries Belgian paratroopers atutteyo bamaloka paratroopers kakati as we stand now nabo tebakyajja bati okufa kati konko kifulukwa kikuleetedde ebizibu. You study abantu bano tukita systems of analysis over situation evaluation. Ndi kwogenda okuvuma muhoozi olowooza onoddamu okutambula muhoozi avumwa mu ggwanga mulimu abatavumwa ate tojja mumulabako togenda mumulabako nti akimye Bobi Wine bakomando be bakukima kwe olowooza ennyika gye bamunyiga musaasira sinnalabako bakomando abo gwe bakimye wantu n'amala myezi 6 nga mulamu. Waliwo omusajja bamwita Dr. Kasaato president yali London. Museveni ayogera omusajja awuggana. Naye Museveni is a patient man. N'ababuuza izi nga abapoliisi babungereza baagala omufulumya. Is he Ugandan? Is a Ugandan. Allow him. Bali bamufulumya n'agaana ne yeeyongera. Abaana baamufulumya. Kasaato yawaabira gavumenti. Ennaku ezi n'ategeera nti batule tekola. Gobalita basajja batono bwe batyo balaba naye bakwate mu ngalo obulire engalo zaabwe ate bagikwatako bamanye emisiwa basoma emisiwa abo bakomando. Bobi Wine punaabakuza Katonda kuzza bibi bwe baba be babamutwala omujja ku kisaawe oyinza okulanga batulera mu myezi 6 abo abaana abo genda mukwateko mu ngalo abo abaana bakoma president. If you think they're jokers, mukwateko mu ngalo ziwulire nti gwe mumbuulireyo muntu ki eyali atabudde omukolo gwa Museveni ekololo n'amala emyezi 6 nga mulamu. Kubanga obagobesa bo basadinga bode y'omuntu tibakutwala nga anyumya naye nga ssebo balina bwe bakusimbye engalo tobawona. Zina bakwatanga mu ngalo nentandiko batya engalo nga yazizinze bwati abo bakoma president bakola nnako. Oyinza okumala ennaku nyanga engalo ziganye okwefunya musajja b'amaanyi. So situation evaluation abantu bano tebalina situation evaluation. No, nti ekyo kyekiremeseza abavubuka. The government must go back to the drawing board first. Abasoma mass communication ne group psychology we are change agents for to choose a society
nti ekyo nga wakimpadde simanya ani ebyo ebyabwe mu myezi 6 olabawo ki tukugamba ng'ochanging society start with those who know, who have the knowledge. Ti omuntu atalundanga ku nkoko atabumanyi obukoko obubuluda biki ewiki ebiri obumwe bwonna bufa. Omuwe enkoko omwadde sente za vitamini twagabye enkoko n'entwe zaabwe n'entwe anti twazibadde nga ngeme eki tezeetaaga vitamini ozibawadde sente netubawa nekyati waliwo ate balina bwinako nasanyuka bagenda waliwo omunene omu yasaba enkoko zonna be yaziwa ne zifa yalagira poliisi Museveni yalagira poliisi investigation enkoko zonna zaafa naye oziwadde baki omulunzi w'ente yamanye ente kibula bubba ente yange nenkunyweza sasi kubanga enyana nze njirunze njirundira gwe omanyi ekitegeeza ente eyo gyolaba enyana etalantuka bweti neddeeno okugijjamu ente ojja ogitwale nti enkoko zange ebannaye akubye omusajja esasi lwa nkoko genda oba obutulo oba mukene oba ebitono byebisa abantu bigenda nebiddira omanyi abantu azimba ekikomera kakati olw'obutagala ekikomera kino kyogenda okulundiramu enkoko kiyina ate okubeerako ekisenge mu makkati n'oteekamu concrete gana agasajja gayita bweru embwa ebogola teri munda mu nkoko zonna negazituka negazitwala nenkukwatira mwenkuzika mwenyini mu kiyumba ky'enkoko. Enkoko ezivudde mu gavumenti okuyamba poverty alleviation emyaka 10 si ordinary enkoko gavumenti zebegabye kubanga oli ayinza okugamba tukole campaign nga gavumenti enkoko zeewa abantu zibba nga ize strategy emyaka 10 okubba ente gavumenti zeyagaba emyaka 10 to protect ebintu byaki kubanga bano abantu bawano nti tebamanyi strategies nti muyinza okuleeta enkoko nemuzireeta opposition negamba muzikole ki ewaffe bakikolako omugenzi gundi omusajja ali omupaka parliament banziba obululu kayanja n'abumu yafa kati naye yagaba embizi nebamukolera strategy ng'embizi tebaziwa mmere nezifa nebukoziba nebagaa nti embizi ze muzikole ki gye yazijja tiri obubizi bwe wagundi obwo bwagaba bwakonziba naye nga tebaziwa buwi mmere. Nalabye olutalo lw'abakali bamukasa n'enamboze nga luzeemu bakali bamukasa yakuba ekifaananyi nga kirimu red namboze naga sente yazijjewa obote bakaluba yagula abantu ne bayuza ebifaananyi byo omanyi okugula abantu bayuza ebifaananyi byo namboze yayogera ekigambo eki nti bakaluba sente yazijjewa obote tebulaba ebifaananyi bye. So ebintu bya government must be protected. Si nkoko mulamuzi n'agamba aba obusanga obutono nga ababbye enkoko bagende bakole ku kyalo enkoko manyi value yayo ya government oba n'ey'omuntu yennyini bajjamu kuba ennyondo omuntu bajjamu kuba enkumbi ng'alima ku kyalo because the mulamuzi doesn't know the value of enkoko to the other person. Kakati ekintu kyabwe kyonna kirina okubeera overhauled kyonna poverty alleviation yani byonna byetaaga thinkers if you are serious in changing society nti abamagi mubadde million 5 training somebody from killing and surviving death okumuwa million 5 soko omutwale asome how do you use this money investment investment authority yali badde ine emisomo egyo. If I have this money, what can I do? Which business is available with this money? Which business is available? Chiba yakwata power yasanga economy good. Yatunulia parastatals za Kenya nga corruption yezisudde nakyusa management economy yaddawo. Yes, gundi Obama yasanga economy good ya America yabagamba kimu amakampuni aga private tukateekemu sente naye nga galina okukola amagoba
nga ba manager bakomye omusala tukufixinze economy yaddawo mu America Roosevelt yakubwa polio nga president, but because had economic good policies nga abantu beyagala nobody looked at his physical appearance. Roosevelt polio yamukubanga president wa America yafuga bisanje ebyo nga mulema abantu nga batunuli obulema bwe ngati bana abali bagagga bagala buongo sichi kakati the moment you lack bubatu basoma propaganda na logic abantu bano bakozanya nnyo tibukedde temutegeera bukedde is a very dangerous paper. Bukedde forces you to embark on a self-destruction mission. Toyinza kuddira gwe Rwasa n'ogamba nti owasa owemula okola otya. All the good people run away from you. Bukedde as a force you to embark will lend you money nga sente ogabanga be ku bakazi. That's why he's in prison. Bukedde forces you to embark nti ababukedde bakuba biyinzika tebakuba biyumba bibyankoko tebakuba mmere yalemerawo mu covid esike bakuba matiribwana ga nyumba. Who will help you? Gwe sente waziteeka muki mu nyumba Museveni akuyambe nga wadya sente noziteeka muki. Era omusajja oyo Bidandi Sali mugezi. Bidandi Sali yayita abawutoda n'abaga nti having a lot of money naye katongole oyagala nnyo okuvuga emmotoka z'empaka tugule emmotoka y'empaka because if you expose your source of money you are attracting enemies kyawaliwo sente and that's what happened. Ababutoda bwe balaga sente zaabwe bajja tebazikolaki ne bagisaanyaawo. Even the government teyinza kukkiriza abantu bakulekitinga sente nyingi bwezityo era Bidandi nga Bidandi ali mu opposition agenza okwesimbawo aba intelligence babuuza where will Bidandi get money for the campaign from Utoda. You destroy it neko kanti abantu baffe babimanyi. That's how I've survived. Nagambye abasajja banembaga nembandika n'ekitabo learning how to forgive. Abasajja bano nabasonyi bankubye emyaka 10 mbalemeddewo program bazijjeeko zibalemeddewo bagadde okunza hiring sack zinemeddewo bampadde obutwa 5 times zinemeddewo bakubye omwana nge intimidate me sikyukako batajetinze mukazi wenemeddewo basa omwana wange musalu bati kuko nemeddewo kakati what is happening tugudde ddulo nakulabye ng'ofukamidde n'ogamba munsonyiwe ngenda mu nnimiro kulima sikusonyiwa tugudde ddulo nabalabye kubanze n'ebyuma byange organic trade bagizizaawo but in a reformed manner. Balesa abakugu okuva ebweru from India, from Canada ne bali recruiting aba doctors kati buli doctor gwe bali recruiting adduka agamba baga Mirundi ajja kikuba Mirundi agenda kutu exposing abantu batutti nabalabye nga bogera nkabagamba yayogedde ku kiruddu ne kawepa abalwadde tebaliyo abasawo tunyumye bunyumye feka. It means how powerful I am, how trusted by the society. Kati nebaga nti akasajja awo tulina okukaza mu kyalo nga district tetusobola kola business eno kakati. If you want me to force me into a district which have failed 10 years kitegeeza ate family yaffe tesobola ko I cannot be a district at this level. Mpatikiriyo mbalemi emyaka 10 n'obujozi bwammwe tebatomojoka komawo n'atufukamirira tekiriyo. Nze nava mu state house once nga mukozi yampiseeyo mwokero house nadeyo once kukimayo ntebe yange mbwevaamu emisota nali njerabiddeyo ate nga mpulira omwana akaaba buli lunaku nga nebaza ninkikimayo once siddangayo. Nakalema yagamba mu president's office ajja genda nze ngendeyo simanyi. I've been the chief advisor of Museveni on media ate mbeera nti advisor on media. Kino kinnemye okujjako nga ntwala walala. Yes nange nze nasoma mmanyi 1.7 nga waliwo aba 17 kitegeeza ki ti empuuta gijje mu nnyanja ogiteeke mu kidiba efe mpolampola. Nze simanyi simanyi mwe mulowooza bwemubala nze sibala mwali mundabye mu president's office tikiri sisobola kugendayo. I failed as the chief advisor of Museveni emyaka 14 nambaliwinga nti nfeiri nze
Is it a promotion or a demotion? Kati nze sagala demotion njagala kudda wange, which I did. Sibirangayo siyingiranga mu office kati strategy neegwa kakati these people bali revive case gundi yabwe trade cannot abandon it tebasobola bagibaze nga evaamu milioni za dola 3 per month bagenda mu parliament ne bakiyisaamu and it has a good element bo bali bagala bagikole bukabalinga bana kati kiba kyakisobola. Everybody has known there is money in the corpus. Se abantu bategedde nti omulambo guli muki akasente omutima gugula dola emitwalo 7 ensigo egula dola emitwalo 5 kilo y'obusomyo egula dola emitwalo 10 tobyoga abana bajja kutandika okujjamu kubulira kakati tebakyakisobola kiryobo abajozi tebakyakisobola bafe twakigoba I've forced them to make it public. Mwalimu kati biriyo kati babiretedde etteeka but the law is not retrogressive. Only government eribayola because you have confirmed temwabikolanga illegal. Accidents ziweddewo. Kakati what do you do if they have reformed it? Nga kigenda kusinziira ku ki? The science has proved a human being can only get spares from a fellow human being. How do you get this spare parts? By donating or by terminating life y'omuntu atasobola kukimekinga nti boda ekwasiza omutwe ogudde ku accident amagulu gonna bleedings ogenda kufa dokita akutaminatinga tebajja kuzikana bintu biyamba balala. That's a good element. Never achonona. Let them get me. Communicators are very trusted. Which take them open, which ogerere. Is illegal now. Lwaki ba dokita batya? Is not Mirundi akanga ba dokita. No. Ba dokita abasooka weeyomba banna namaganda Masaka. They fled. Batuka face to face with ICC. I was watching their meetings. Nga batunda n'ebintu byabwe. Kati abadduka bana basawo abalala bakolaje batya but tell them nti if you have a woman whose marriage has never been recognized by the church, when you go to the church then you go to the you receive holy communion bakinyonyole abagundi 2 tebakyasobola kiri omukka tebakyakisobola omanye ekigenda okuddirira bakyogera openire nti omulambo guli musende mulambo teguli musende ebyomufute bikola you must be terminated nga babikujjamu ekitegeeza bayina okuteekawo company recognized company egenda okwenforcinga discipline egenda okuli eggwanga lyonna otherwise mugenda kujjamu ba new entrants era kife mujja kulaba omusajja semunne ng'aleebeeta n'ensigo yaga nti bazitunda. No, it can only be done in a hospital. Amalwaliro ge mwajjamu mugajjewo. Every surgeon must do this work. Mulidwaliro libeeremu facility eyo. Naye ffe twakigobanga abatuuze. Tewali kukigoba nkugambye is a good idea messed up. Anti kakati nga bwogambye mujja kwetabikamu abafere mukirete mu open era accident ziddemu olw'ensonga nti baba baga nti nze sampling block temunzita nakitadde mukole business ya mwiririgo anti nga accident bwe zineeyongera ngera nga bakitegeera abantu bajja kitegeera kati it is going to be observed by the population. Kankubuli South Africa abasajja bakwata abakazi South Africa kakati leba bakolera abakazi akapiira nga bomurepinga kakwesibako can be only removed by a medical doctor. Ayi kati bomukwata nga kesiba kuli bwe murepinga olabe kati nagasajja kye gakola katambula nabiso okalina oba tokalina bakankwata nkuttirawo ayina bakajjayo kasoboleyo nakajwa South Africa abasajja bakwata abakazi naye babateekamu akapiira abakazi olumukwata vunga kakwata kajibwako dokita ate bakutegeera nti wakutte ki
bakalete munega kati abasajja batambula na abasajja batambula na biso bakasalayo kasoleyo kajeyo kalina to kalina nkutirawo kati eyo project yakano okola ki kono muvubuka je yali yabitegere yaje jambia nja kutema ayeje yali so you study nti Anglican church yaleta send the cow nti ono alunda ente enyana najigabira ki yo nagisending ewana kachwa. What's the motivating factor? Weza gana obabuta weza gana chafa ate okomezaawo muzigo sigaza ate what's the motivating factor? Tina ente 15 chafa mutu yiti abayina brain ngati munakola bintu ebyo ebintu bino byetaaga gundi kakati nze abo nabatadde nabasonyiye bamunya kubanga te battle has been nakula byofukamira ngamba bagala kunzita singa nategererawo ti olutalo luvaawa saategeera kyankuba wakingira tumanje kigwera nenda nali sibamanyi baali bekwese naye newunya Museveni obukambwe bwe yankolako Museveni yankolako obukambwe obutaka ate buliwa nga si Museveni gwe mmanyi omanyi bantu alira kumpinga entebe nga bagambye nti ndi wa mbabazi n'abasajja be bankwata nabo twagenda nabo paka State House I set off Museveni kakati kitegeeza nti abasajja bano bankuba lwa organic trade nali ndowooza bya bufuzi. This is a business they cannot abandon. Kati sobola balwanyisa webakutwala tebanzita business yali etandise temunzita gwe business evaamu milioni $130 ebya dola olowooza bakyaba giri mu beero si wanu abeero si wanu naye nga ffe tunaa ate nga business ya organs esinga oil naye nga tunaabirawa is an exhaustible resource eno waliwo abafa buli lunaku mujjemu ekintu kimu nti omuntu the essence is kuba bava wano ne bagula ne bagenda e Buyindi ne bajjayo emitima gyabwe. This is why Uganda Airlines ekoze direct flight to India abagenda obajjanja bitwalira wano bali nga bugamba Nigeria ni era mwe munatandika obikola wano president abasajja ba quality chemicals bajja mu State House nenda baba minister babiri nga bakikuba nti ekintu kyabo Kenya tikifrustrating 2 ministers nga tebamanyi nti omu ku bannanyini quality chemicals maama we Munyankole olunyankole aluwulira president bamusanga bamujjuziza n'akigoba era omusajja maza company bagita Sepula yamwamba what do you do here nemugandi I'm the spokesperson of the president sir do you get time to talk to him and yes tell him he's the only African president who has kept me waiting for him for an hour bona bali papi ne bajja anti project yali yamanyi era Museveni yajigoba until I went there to them era twafuna omukwano gw'amaanyi nemba gamba mu mwaka z'ensobi mwasabye loan a guarantee from government ask Museveni for one thing eddagala lyamwali protecting nga bwa protecting nga mu Rwanda they got a second opportunity Museveni approved it the company yoka ekola eddagala eriweza ku sirimu mu East and Central buli president ejawa nakyaliako naye balirwanyisiza Kamala Bumazi so ba pioneers balina okulwana entalo to convince the public omukyalo oyo yafa nenze enkola y'abantu tebakomawo tebaza muzigo yajjanga ayina idea eya funeral home ne mugamba ndi idea ya funeral home abantu batya emirambo bayina perception ya eggwanika ly'emulago eriwunya. What do you do? Gwe kola ennyumba yo ogikole nga funeral home naye nga oganti olina ba relatives bo bangi emirambo wegibeera abantu bategere ba neighbors bo oddeko stigma ku abantu bategere nti ogirina there was a policeman a senior police officer yali ayagala mukwata musiba ng'ekigambo funeral home abantu bakola ki tebakitegeera nti emirambo gijja wano gituwunyire. So modernity to change society si kyangu
kati nabano ekyabakolo kudde kunze kuneregamu emandu ogirumba tebakubye ne bawanika obugulu terimi wano Uganda ne gwe baali bajoze n'agaana okukkiriza n'agaana emyaka 10 n'abakubye ddala n'abajjawo kaka inzenzeka kubanza mutiini wano balumba emandu ate nze mbasonyiye naye emandu abayina ogiteegula eyina ebyayo amutwini wano mbakubye okunendi bajjamu ye emandu ekyasigadde balina ogitereza ejjogoli bano gyebatunyaddeko famire yange ne baginyamu era bakola eriyo ne bakola ki ne bajoga ensi ne baginyamu ne bakola ki kakati I've forced them to put the business in the open. A whole parliament passed a law. Tikisobola kuba ky'abantu basatu. Tikikyasoboka kati. Gw'omanyi gwe emboka egenda okuvuga. Ng'abantu bategedde nti omuntu waabwe afudde owa boda yatise omutwe nti obasabe sente biru z'eddwaliro ate ezafudde mu biro. Ekitegeeza there must be a company nga musheyalinga you first declare the prices ekwanaganya abafiirwa etwaliro nammwe ne kampuni ekole ki ekatwala bintu efuneko tunabibawa ate gwobibawa nkugaye nti bano badokita bakola ensobi naye kampani ino okuba okimanyi nti abantu ba Uganda babadde bamanye nti omulambo bagujjamu ebintu firi abagambi bakolamu eddagala kati bano abakireeta nekifuuka komaaso be balatinza abantu gwe kwata omulambo gwe wa Fino Company ogutwale balyoke bagukebere mu byalo eriyo betuyita abatemuzi obamanyi abatemuzi be basala abakazi abafudde okubajjamu abaana genda okufunamu mugenda kusanga nga abantu bonna abalwadde bagenda mu malwaliro ga gavumenti kubanga balina ke bafunayo nti afiiridde mu ddwaliro lya gavumenti ebintu bye bigabana n'abaana basoma nkayumba baleka abazimbidde ku muzigo bulingi iti ndiope nebo bali selfish toyina wejja kubitwala kubanga mbagambe the most important issue is that science has proved the spare parts of a human being must come from a human being. Kakati, how do you get the spares from people who cannot make it? Ate fera baganda tuchina bamututale baleba tasule oyo ali ku mumwa tasule oyo ali ku mumwa tuyina yekirala bakiyita batya aliko kikuba mukono kati aba baliko ekikuba mukono be bajjamu ebintu anti ebyomufute bikola kati abakakatujjidde awo tebagenze kutwala bakyasi banaawona ntya kati no medical doctor buli family ejja kubeera ne medical doctor waayo tubule kye tuli ate tuleete they sit and anti ojja musasulya ku zino zojjeeyo awo bagenda tutwala tuli balamu kubanga eri yazirika n'amala ffe ne tumugumiikiriza nadde engulu aliwo omukyala yazirika myaka 5 nga ndira mu kapiira mu Europe but doctors balina powers to terminate the life of the person, the patient, to prevent him or her from suffering more. That is Europe. But Africa, but Africa, let me tell you, mu buli kintu kyonna nga kitandika nze mbagamba ebintu bibiri nti one balowooza kunnyamu kunkuba nti mbafukamire ntulika nanjogera ne bomu mbatte kale kitenge tebikola ebyo yoshimiriate me. If you have a practice of raping a women osanga yali ko lubalewe na kusula eddalo bajja ku mandwa nga balowooza ndi mwangu nnyo ndi muki bajja kunjoka senkulu mandwa kozi bali mube mandwa senkulu bakugamba nti okateera mandwa nti njini eseze nti akayuka liba kaliijo okube mandwa n'ogiteeka ku ttaka n'oginiesa mu mpale naye bwesituka kyekukola omala giteegula kakati emando ejana okulya negenda neyo bwe mutaba twambala dda amasuuti amalungi mutuyita bakuzanya waliwo ekisinga omusatu okunyirira naye bwe batutunulira abalinzi bano balowooza ntuli bakuzanya naye wagonze omuntu abalema emyaka 10 no don't kill me perfect your watch and I have written a book how to perfect the organ trade is a good business it helps fena kituyamba gwe bali bakebeddeko oyinza kusanga nawe amawugwego mafu bankebera wano kwagakani yakinkubuulira hawumene kijja na kutuyamba okugenda otukebera tutegeere nti ensigo yonki
Mfu. Okujja kuba sipeya bw'abeerawo tewali kizibu. Okimanyi kati abantu bangi bagenda okubakebera siriimu. There is a prolonged kuba kizibu kya kuvuga. Kiriwa. Mu bwerufu. It needs a next simple. That is them hand it to me. Kasitogambye nti anti bakyonoona. Bo basooke beekweka abakyonoona. Bo beekweke ku bbali. Medical doctors bakikwata. This is a medical discovery. Hey, medical discovery. Nti a human being must get spares from another human being. But how do you get spares from another human being? Is when he cannot make it. Afinya accident, esali self-created, esali artificial, amagulu kamenyese gonna kaweddewo, abulidinze naye tumuziike n'ebintu ebiri valuable. Kakati tannazikira yo n'entasaganya tannazikira. Yes, naye takyali wali mukoma. Kakati today kati abasezi bagenda kuziikulayo emirala. Ate badenga kati abasezi. Ate baziikuleyo ebifu. Mugenda kulaba abatta abantu alebeete n'ensigo ze. Ng'ate ensigo tezikola. Ekyo kye nagamba ekintu kino bagenda tutwala nga tuli balamu. Anti kankubuulire. Tukigobe. There is a law in okigoba otya. Nakuga nti omuwala amaze okufuna olubuto omuganda okutambula n'abalenzi balwongerako waliwo kabada waggulu. Yalufuna. Era bamugoba mu ssomero. Omutangira okufuna olubuto. Once you have a law, it's not a bad thing. It's bad. No. It's not a bad thing. Si kibi naye engeri egy'okukikwatamu mu bwerufu wewali akabuuza. Agenza aliko mukunja kikuba mukono. Ensigo muzireete. Naye baleme kutanzi. Nze gwe beesibyeko. We shall not operate this business unless that man is dead. Bagala basooke batwale ensigo zo. As gundi. Nakyo wawaabira bewalabye. Abaana bange. Abamu bakapa. Abange bamese mwe bandi mundeeta mu government mwaleeta dispute. Lwaki mwagala okulize waffe nga ndi dispute? This is a simple matter. Market your idea is a noble idea. You are backed by a law. Nti abasawo bonna betuli kuluti nga badduka buddusi. It's not me. Bena abatalina. Government yeyo noona abavubuka. Yankuwa ebyokulabirako bibiri. Akakoko akakalaba akali mugi. Kayina okwekubira ejji lyako kafulume. Biiki egume. Kasoya sejji kafa. Kuba akakoko ako kajja n'emmere ya ssaawa 24. Okwekubira ejji kitegeeza nti biiki yaako Katonda bwe yakakola. Biiki yako erina okwekubira ki? Akajji. Musajja omu yalaba kikokoloki bakiyita bati ekiyenje kizaalibwa kyeru nekiyinza okumala olunaku lulamba nga kiswikinga amagulu gaakyo. Kakati omusajja yakikwatirwa ekisa nakisitrekinga amagulu kyafa. Yakiyambako kyafa. This is what government has done. Bana abakyala tulina kye tuyita still birth. Nti omwana yafudde ayita amagulu ga maama we. Still maama we yakustiringa. Bano bannakakyo ab'omulembe guno bo bagenda ne babasala badde mangu ku mulimu. Bati omwana gwe basaze mu nnyina n'omwana ayise mu magulu ga nnyina tebafaanagana. Twaki banna anti kita still kulwana stealing. Omwana ono kiba kireebereebe kiti kigira kiti mu magulu ga nnyina mwayina okuyita abeere stilled. Still sikubba still metalizing. Kati gavumenti kasale abavubuka yabakubira akajji nedira akakoko ne bakayambako okwasa ebyafiira. Nze bankubye emyaka 10 naye sivaawo. Why? Sikulirangako ku spoon feed ku byabwereere. I'm strategist. Onkuba wano nenkuba wano. Tewali muntu yaliddidde pulisa y'abasajja bano abalina amaanyi mu gavumenti n'awangaala emyaka 10.
era nsa abantu bagenda kutwala ewa Museveni kuchapa oluyi. Why? Ate mukubira ki? I worked with Museveni for 14 years at Cross Range. Gontwalayo. Agontwalayo tamanyi. Nango trading nga bakusasira. Bakusase bali kibamumanyi. I worked with him at Cross Range. Tulavenda mu meeting tukola tutya. Kati jangwe wange mukubinyondo mutwe. Kubanga oyagala kontradingiramu. Akutwala wa mukulu. So that's how for Abaganda tuyina engero zaffe. Omuganda akugamba nti omuko omwava amera amayembe. Omanyi nazaala utomuvaako mabega. Waswinginga akabina. Nogamba mama. Ogamba mukazi ono omuganda nti nyoka akusinga obulungi. Oba owemudde omuli w'embuzi. Where did you see my mother-in-law? Your mother-in-law. Mukali kyafu omuganda talaba ku nazaala we. Ne bwabanga muwala agenda kufumbirwa. Nazaala we aba yeekwese mu luggi. Abeera mu kadirisa. Tavaayo. Anti yalina experience. Akimanyi omwana ye abalenzi baba n'amaddu. Twambala kanzu. Ayinza okupima n'aga nti onajja kutta omwana wange. Kyekitwambaza ekkanzu obeere mulinga weebisse maama alembe kupima. Era ffe mu Baganda omusajja tasobola kugenda kubukona saati ya mikono mimbi. Lwaki? Aba abajerega. Anti okuva wano n'okutuuka wano ayina experience ategeera ky'olinawo. Ekyolinawo. Mikono gino. Kakati omukomo mwavu amera amayembe lwaki? Tosisinkana na nazaalawo. Kakati nazaalawo bwakusanga asooka okulaba munne yayingira ensiko. Omukomo mwavu atambuza naye ffe ab'ennaku zino ffe balumagi temuli buko tutambula temuli ne hago gimuwa muno naaba Uganda tagikuwa. No. Era naza omuntu ebintu byamanya ebitalina buko esente n'emmotoka. Kankobole nazaalawo ye muntu omugwagwa gwakwata nazaalawo bamukumuko bwamukwata aganti abaana ngenze tanyega bwamukwata tayogera kintu kyonna agamba bannaye kankomewo ate nga agasajja kati ngaba abatamiivu ayagala ate omwana n'ennyina. So okugamba nti omuko omwavu amera amayembe, it was intended to encourage Baganda youth to work. It's very embarrassing. Omuko omwavu yayasa enkumulumbe akanya kugulu. Omuko omwavu akanya kugulu. Okugulu omanyi kitegeeza? Kwa Mirundi ebizi. Okwasa enkumulumbe okukola emikolo. N'okukanya okugulu. N'amapenzi. N'okukanya emirundi. Bavuma bwavu. Omuganda yatya obwavu. Obwavu musolo. Obwavu mpologoma. Oterwa nakekulya. Obwavu lwoya lwa munyindo. Wekula weka. Teryakuyamba. There is no proverb I've seen in Buganda that stresses nga bakuwadde. Ndavu been in a situation. Akusubiza akira akumu. Nkubulidde Muganda tasaba. Era gwe kyovola abantu ndabagamba nti entebe y'omugagga esiiwuka wasemba wano. Kuba buli asaba akunukkiriza. Owa diiru yagibukaalamu. Naye buli ajja muzeeyi. Obwavu ne laavu ebya laavu bikolebwa mukaama. Tewali asaba laavu kazindaalo. Omuganda asaba wa munywanyi we. Obanga oyina like me, I've relied on my friends. I help when they are in danger. When you see me ringing you, kitegeeza nakye nalikoleddeko. But I cannot just find somebody ngoba mu kibuga. How? Kakati gavumenti okusuubiza ssente zino yeeyonoonya abavubuka. Ffe mu balunzi b'ente tukiyita kusumbuusa. Okusumbuusa kitegeeza nti ente ezo nga zifudde ekyeya abalunzi banno bakuwa oddewo. Osumbuusa kutuyita kusumbuusa. Oddewo naye olina okuba nga obadde olina. Tebakuwa nga tobadde nazo. Kakati zo ssente zaabwe ze bayiwa zonna simanyi myoga simanyi biki singa zaali concentrated on one. Waliwo abavubuka abeekoledde ebintu byabwe ng'omuvubuka kyayagala alimye obutunda bwe ayagala ki a cooperative society eyaabwe tuwe eddagala kubanga from planting okutuuka ku good harvesting alyaki
abaali aki mwemoza alunda embizi aziriisa eki so ebintu bibiri disoriented teri government eyingiziza sente mu bantu like this government singa sente za Museveni zali mu society mu bantu singa tulina inflation ekitegeeza tezituukayo bazibba simple omuntu yasoma economics akimanyi si sente bwezibeera ennyingi mu bantu singa kiro ya sukali yali egula emitwalo emeka by this time erinnya olwa sente ennyingi eziri muki mu society teziriyo sente zebabbanzi be kati olwo we must reorient zawandika akatabo kange how to solve youth unemployment in Uganda tukole tutya biro byo bakola bifu panado gumutunuulire katwagala treatment lwaki bakusaasira abantu bonna bamayinja abayimbi ennyimba ne bakola ebintu bwe bajja mwenaalemu bagwa it means abavubuka abeekolera emirimu gyabwe abatema empuuta abakola tebaagala gavumenti because they feel it in their pockets nti abawagizi baabwe tebaagala abali mu butale abali luddawa bawulira gavumenti mu life yaabwe tebajagala oba abantu bakookwerinaanya ebyobufuzi abalina sente b'opposition why bo tebali ku isu ya gavumenti nti minisita bamututte emisinde nti lwaki abavuka baagala sente bobugende bamutwala emisinde nti abavuka baagala sente abanuupu yabatraininga nti ffe tulwana bulwanyi tetulina ate nga mugagga kyobola nti ebivulu bijjuddemu baki b'opposition abavuka bagenda mu bivulu waliwo omukazi gwe nalaba mu Bukedongo ti omukazi bamukwatidde mu ddubi nti agenza okuwuga bagenda okumwogerako ng'atunda myera kajjansi yagenda mu ddubi anti ye atunda emyera gye gala y'abenaalemu bakusasira baani Museveni bwe baba tabateereddemu ssente abantu tebajja this is why Lutalo is a unique case Lutalo talina politics yasalawo kuyimba muziki gye kusanyusa abantu banne tebakitegeera nti gwe if you change olina okusitandinga oyimirira ku ki abaganda baga nti gwogalirako gwogaseera omusajja oyina omwana we akuwa lwa mwana we kati ate owaaba baba batali babe you must understand what makes you bano abayimbi balowoleza mu short term ne balaga mwenaalemu nga tebategedde nti balya lw'abaana industry eyimiridde ku ki bw'osoma psychology bakubuulira once you see the entertainment industry booming in your country no people are going through economic hardships bujiji ne bakomedian ne basesa abantu bujiji kangende nkole ki instead of swallowing pain killers okwerabira ku bizibu byange kangende ku comedian nseke ekyo tekitegeeza economic development no your people bali mu bujiji the moment in psychology you see in your country the entertainment industry booming it means your people are going through economic hardships ebirala byonna babirekayo bannange seminti sobola mugula n'okusekako kangende nkole ki nesekeremuko life gyendimu to forget life others resort to drinking that's why nti every Congolese is a singer why ababirigi babayisa bubi omubirigi asoloza omusolo bwe yakusanga nga toyina musolo ng'akutemako ekibatu ky'omukono yes the Congolese were tortured as a result they resorted to music kyole Congo tesobola kutereera abamanyi okusala emibali bakuba emundu bawoza muzali ng'ang'ayi yes ate mu butu ye yabagamba abayizeri bamugamba tukutendekere ejje ery'amaanyi naga nti bajja kumpamba muntendekere bankuuma kati abamukuuma ne babeera b'amaanyi bamercenaries
Belgian paratroopers ameni atuteyo Moroccan paratroopers akati as we stand now nabo tebachajja bati okufa kati kongo kifulukwa kituletedde ebizibu. You study abantu bano tukita systems of analysis oba situation evaluation. Ndi kugenda okuvuma muhozi olowooza onoddamu okutambula muhozi avumwa mu ggwanga mulimu abatavumwa ate tojja mulabako togenda mulabako nti akimye Bobi Wine bakomando be bakukima kwe olowooza ennyika gye bamunyigamu nze musaasira sinnalabako bakomando abo gwe bakimye wantu n'amala myezi 6 nga mulamu. Waliwo omusajja bamuyita Dokita Kasaato president yali London. Museveni ayogera omusajja awuggana naye Museveni is a patient man. N'ababuuza izi nga abapoliisi babungereza baagala omufulumya is he Ugandan? Is a Ugandan. Allow him. Bali bamufulumya n'agaano ne yeeyongera abaana baamufulumya. Kasaato yawabira gavumenti ennaku wezi n'ategeera nti baatule tekola. Gobaliyita basajja batono bwe batyo balaba naye bakwate mu ngalo obulire engalo zaabwe ate bagikwatako bamanyi emisiwa basoma emisiwa abo bakomando. Bobi Wine punaabakuza Katonda kuzza bibye bwe baba be baamutwala omujja ku kisaawe oyinza okulanga batulera mu myezi 6 abo abaana abo genda omukwateko mu ngalo abo abaana bakoma president. If you think they're jokers mukwateko mu ngalo ziwulire nti gwe mumbuulireyo muntu ki eyali atabudde omukolo gwa Museveni ekololo n'amala emyezi 6 nga mulamu kubanga obagobesa bo basadinga bode y'omuntu tibakutwala nga anyumya naye nga ssebo balina we bakusimbye engalo tobawona zena bakwatanga mu ngalo nentandiko batya engalo nga yazizinze bwati abo bakoma president nakola nako oyinza okumala ennaku nyanga engalo ziganye okwefunya basajja b'amaanyi. So situation evaluation abantu bano tebalina situation evaluation no nti ekyo kyekiremeseza abavubuka. The government must go back to the drawing board first. Abasoma mass communication ne group psychology we are change agents for to choose a society. Nti ekyo nga bwekipadde simanya ani ebyo ebyabwe mu myezi 6 olaba woki tukugamba ng'ochanging a society. Start with those who know, who have the knowledge. Ti omuntu atalundanga ku nkoko atabumanyi obukoko obubuluda biki ewiiki ebiri bumuwe bwonna bufa. Omuwe enkoko omwadde sente za vitamini twagabye enkoko n'entwe zaabwe n'entwe anti twazibadde nga ngeme eki tezeetaaga vitamini ozibawadde sente ne tubawa ne kyati waliwo bagende bafuna nasanyuka bagenda waliwo omunene omu yasaba enkoko zonna be yaziwa ne zifa. Yalagira poliisi Museveni yalagira poliisi einvestinga ekyasa enkoko zonna zaafa naye ziwadde baki omulunzi w'ente yamanye ente kyobola bubba ente yange nenkunyweza sasi kubanga ennyana nze njirunze njirundira gwe. Omanyi ekitegeeza ente eyo gyolaba ennyana etalantuka bweti neddeeno okugijjamu ente ojja ogitwale nti enkoko zange bannaye akubye omusajja essasi lwa nkoko genda obba obutulo oba mukene oba ebitono byebisa abantu bigenda ne biddira. Omanyi abantu azimba ekikomera kakati olw'obutagala ekikomera kino kyogenda okulundiramu enkoko kiyina ate okubeerako ekisenge mu makkati n'oteeka mu concrete gana agasajja gayita bweru. Embwa eboggola teri munda mu nkoko zonna ne gazituka ne gazitwala nenkukwatira mwe nkuzika mwennyini mu kiyumba ky'enkoko nkuzikamu